zabadde ziri ssaawa 12 ez'okumakya ga leero. Ronald Amanya mukwano gwa Edio Denmark na PFF n'afuna amawulire g'okufa kwa munne. I was given the news by Rose Rwankore, the senior public relations officer for the university, that Denmark had died. Okusinziira kwa Amanya, Edios yabadde alinnya madala mu wooteeri ya Mbalala Grand Hotel n'asimattuka n'agwa. Mbu yaddusiddwa mu ddwaliro eririraanyeewo kyokka ne bamulemererwa kwe kumwongerayo Mayanja Memorial Hospital Mbalala. Ekyennaku eno naye teyasobodde kusimattuka. Was briefly taken to Jamaica as the nearest health center from the Grand Hotel. They couldn't manage him. He was referred to Mayanja. Edios Denmark twamukulaga ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde bwe baali bakomba mu kibuga Mbalala ku mukolo gw'okugula ofiisi y'ekibiina mu kitundu kino. Mu kwetegekera akalulu ka 2026, Edios Denmark abadde yeegwanyiza ekifo kya mmeeya ow'ekibuga Mbalala. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi Mbalala ku lukomo lw'essimu n'ategeeza nga Edios bwe yasimattuse n'agwa wabula nga bakwongera okunoonyereza. Right now we await the postmortem report to confirm cause of death. But according to the preliminary investigation with the management of the hotel and those that were there, it was an accident that led to his death. Ono ayogeddwako nga babadde omuntu awuliriza ate nga ayagala enkyukakyuka. Denmark has been a comrade who has been seeking change, who has been fighting for the people for freedom. Abadde musajja nga ayagala nnyo obwenkanya n'amazima. Bw'obanga oli mukyama kugamba oli mukyama ate nga alemerako. Eggulo n'abadde njogera naye ekiro nga mbuulira engeri gye ngenda kutandikamu campaigns nga asomesa. Edios Denmark Beino Mugisha y'omu ku bantu 36 be baasibwa omwaka oguwedde nga babafuna n'ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe nga baakwatirwa ekisumu mu Kenya. Ono yavuganyako ku kyombaka w'abavubuka mu Bugwanjuba ate ng'era yaliko omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero wa Bishop Stewart Mbalala. Yali muna FDC oluvannyuma ne yeegatta ku PFF. Waafiiridde ng'aweza emyaka 31 era asuubirwa okuziikibwa ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti eno e Rukungiri.